nze kyemanyi mu nsi olina okubeera nga oli smart naddala mu Uganda eno. By the time you become smart, that is when osobola okubeera ng'obeera kuba Uganda eryaddala oba na millions 10 n'olaba mu 7 awo Uganda weeri. Yes, ati millions 10 bamugagga nkugambye ogende wa mu 7 ku millions millions nga 10 n'ogenda ng'oli investor era n'ettaka ne balikuwa nagamba kati walizimbawo kalina zimbawo gundi kino ki kasi tojja ne work plan nogamba kakati tuzimbe waneno tugenda mbadde nina ssente zange nnyingi nnyo nina obukadde 10 obwa Uganda njagala kuzimba factory ekola ngatto nigiina baminisita ne bajja ba MP ne bajja buli omu ne bamugjayo ku millions eza 10 eza Uganda ng'oli investor kitegeeza ne Uganda gwe buli kyoyagala kisoboka kasoba nga pesa naye gwe mane bitsi wo kaze ne unyava nagenda ebweru nava nagenda mu America Uganda bemutamye abalemeddwa nze Uganda tesobola kunnema ku ssanyu lyendaba Uganda. Oh my god abula yo Uganda olemwa Uganda olemwa terinsi esinga Uganda bwe kulema mwana ngomanya terinsi jojja kusobola tosobola nange wane Uganda wakutuza n'abalangira ebigambo obugambo n'ovuma n'owemula n'olaba mu 7 gwe naye gwe ng'ovumyanyo nga yeke nyini ng'owemudde bulungi nyo n'omukuba omukubira omugambo n'olaba mu 7 laba ono kati nyinza olemerwa Uganda mbo nyini leka naawe wane Uganda wenvuga wanuwe nengenda kubona envuga wanuwe mala ovuga wanuwe bulungi nnyo owagonanyimiriza ne mukuba oluyi ba omanyirani ne baga akasajja k'amaanyi gwe ndabono mwepafika embeewo Jovan obuwala obuyiseeyiseemu obusanzo otya naye sooka ombulire era ku myaka gyange sijjagamba mbu sina abantu benjagadde oba benjagala bangi banjagala bangi mbagadde sina nze sina x leero okuva ebbanga lyonna bonna abantu bange bakyanjagala gwe watandikirako ne gwoliko kati bonna bakyanjagala and that's good leka kikyo oyinza kyekisinga okwagaza abantu abo mpa sisitawo gya kitegeera sita wange akyali muto ate oza abawala mbo bamala myaka emeka okkula akyali goza bamala myaka emeka okkula kakati oyagala tukole case study ya sister wange anaakwagala abayimbi nga baamutama okirabye nti abadde nga yebaka n'abayimbi abayimbi nga baamutama no tebebakanga nabo gwamuwaabidde tebebakanga nabo by the way she's virgin ku myaka emeka ine emyaka emeka she's now tanaweza 20 ayina emeka ayina ndaba watandise kale ayina ebiri no siri sure but nozawezeza 18 kubuzemu ekibuuzo mubakebera ddi mutwala budde ki okubakeberangako buli kyokebera ki virginity kuba edda bakeberanga virginity lero tokyayita mwana nomukebera virginity edda babakeberanga basenga ababwe empozi omulimu togumanyi ogwabasenga so basenga omulimu gwabwe kukuza mwana muwala e Buganda wadde nga ab'ennaku zino bakivaako ekyo bano ab'ennaku zino miyaayu anti bamaama oluzaala maama oluzaala ng'afuuwa obwana bwe oba kawala oba kalenzi bapangise oba kitegedde nti
olulaba bwati nga bufuuwa nga bumudduka nga miyayo obumu nga busigala ewaka. Genda ku gundi ku TikTok ogenda kulaba ku njolo ya Fanta ne Sprite. Okitegedde ogenda kulaba TikTok eyo biki byesinga okunyumako. Nze nina kyesitegeera ku TikTok bintu bingi kwoli nze nganze kwendi kati ate bwesibira ku TikTok obeere kuki obeere ku YouTube yonna gyendi gwe buli wongamba wendi kati osinga kupostingayo biki. Nze mpostingayo era munenkola mulimu kintunda nnyanya simanyi na ndi musajja muyimbi ogendayo neweemoola amunenzi seemoola TikTok yabeemooza nti nze seemoola seetega tewetaaga kwetega kubanga kati abakwetega ate boolina benina olina abakwetega lwakuba of course n'obategulula sibategulula naye era omutima we gukusiima yes ng'omutegulula ate kiyinza kumwanaki nze ate nabateekebwako mpeta nti yiino tulino mu wiiki ya HIV AIDS mbo HIV yajja leero. In fact si week omwezi gwonna. Yajja leero yajja mwezi guno. No, tuli mu kwefumitiriza, tuli mu kujjukira bannaffe abatufuddeko olwa HIV. Tuli mu kukubiriza abantu ku butya bwe beekuuma. So emboozi kati omwezi guno yeetolera nnyo ku HIV. Yoba lwaki abantu beegatta nnyo mu guno omwezi? Sikitegeera. Abantu beegaddanga nnyo. It's a festive season. Wekyo tokimanyi kigambo festive kyekitegeeza. So festive season is all about kwegaddanga. Gufaayo ki? Mukikendeezeemu Jovan. Gwe bateegasse ku ggwe. Gwe gwatayagala kireke. Fa abakyagala tuleke tunyumirwe obulamu. Buli kyawe butinga nange bambise olunga bagalwa mulumwa nga nsirise nga nze gwe mulumwa ndi wali nga sinyega. Ale okitegedde so naye kubiriza abantu babwambale nze zanti tuyagala babwambale switcha omera mu kafiri siri bwentyo ana bonna abalwadde sirimu tebamulwadde mbo bamujje mu kwegadanga bwe batugamba nti bwava java okay kinjo gamba abantu nganze kale engeri bwe tuli mu festive season nti oba osanga bandi abstaininze paka nga bafudde sebo tulekemu wabula abadde agamba lwaki tebabivaako nange kyennyini kyenjogedde sebo ng'ate okambuwadde si kale nkambuwalira muwagizi weeyo nedda ati yetali wano mu kamera kati mwogerera waliwo Jovan omuvubuka tulabe essaawe nga n'okuspendinga obuspendings hours 5 nga teyeegadanza awuliranga obulamu bukomye awuliranga afa ajja kufa lwaki ekisookera ddala era ng'oli yakuga nti nze fiiki bannaayi wiiki wa wiiki gye nayitamu nga neegadanzeemu emirundi ng'etaano naye nawuliranga obulamu tewali gamba awuliranga obulamu bunyuma lwakuba sekisi omungi mubi abula ate lwakyakooya no simanyi nakyo nkimanyi by the way naye okubeera nga okola sekisi omungi kibi kyokka ate n'obutakolerako ddala sekisi ate kibi nnyo okusinga kiri ate kugamba ofuna n'akoze omungi okusinga atakoleddeeko ddala so naye kisinga obukulu ndowooza kwandibadde kwekuuma omuntu mukebeze bw'oba osobodde era tebabalimba mbu okukebeza mbu akawuka keekweka waliwo methods z'osobola okukozesa akawuka ako nebaba nga wakafunye leero bajjo nga bakalaba oba okitegeera ekyala method endala status yo currently eriki
sagala kukaabya ate mulamu oba mulwadde nze mukama akyankuumye mu ngeri gye nfaanaganamu onnakafuna akyankuumye mu ngeri gye oba nkalina oba sikalina mukama nkuumidde awo bannange nze nina omuwagizi nga akalina nina omuwagizi nga takalina abula bonna abawagizi bange era baagala wulira kiva mu nze kyentegeeza nti bwebawulira nti okayina nti mwalwa abatakalina bakujjeko agumira ku nze abula bw'oba tokayina olwo abakayina bakwejjeko bajja kusigala nga bawagizi bo bwe mba nkalina omuwagizi ono aba omulwadde agamba kasita ne Luzinda akola ki aguma wabula era n'atakalina bwe mba sikalina era agamba kanneekuume nsobole okusanga Luzinda oyo tunyumyemu oba okitegeera okitegedde so akalina n'atakalina akalina weekuume era yongera okumira eddagala okwogera ku mukulembeze w'eggwanga Luzinda wakubaddeko ebintu bino temubibeerako temumanya bifa mu ggwanga bintu by'omukulu muzeeyi temukyagalira ddala kumulaba mwakuma mulaba mu covid bintu by'omukulu ebyo saagala bibeerako nnyo omanyi lwaki saagala bibeerako nnyo ensonga eri bweti lumu twali ku TV okwo ne batuleetera ekibooziboozi okwali omusajja eyajja tanaabye ebigere n'akwata omukazi bwe yakwata omukazi omusajja bamuyitanga Kiddawalime Masaka Kiddawalime brand ya muntu nedda Kiddawalime Masaka sabula kyogamba mukulu Museveni kyogamba mbu yali ayogera ku Kiddawalime w'emigaati lwaki agala okubuzaabuza ensi koona sabula emboozi omukulu oyo bwe yayogera emboozi eyo ne batuleetera omukazi era agamba ekintu kyekimu kakati Kiddawalime najja alitanaabya ebigere omanyi ebirwa byerabirwa neffe babigamba tetubyerabira abula oli akyogedde yayinza kyerabira emboozi era nejja mu bantu Kiddawalime ne batandika okweyita bakiddawalime kati bwe nalaba embeera eyo ne ŋŋamba kati sikyayagala bintu bya Kiddawalime kambeera emabbali gwe bw'ojja n'oŋŋamba nti Museveni ayogedde kino I respect bwe kijja mu tteeka nti kyekirina okubaawo I respect so tomanyi kati kyeyayogedde tomanyi kigenda mu maaso right now simanyi kigenda mu maaso olw'ensonga twatuuka mu kaseera ntwewamba bwewambi tuvaayo mu time awe nkugambira nti Uganda okola otya lekera awo Jovan ebiboozi by'omukooyi otidde kyansuubiramu si nga bw'ogambye si kuba muntu kati bwe nkukuba ne nfunamu ki siina kye nfunamu nga nkukubye so nze nkola ekyange kye ndaba nti kiri profession enough mpa omuwagizi wange omulabi wange kyasuubira okufuna nti abawagizi abamu omanyi mu mawulire mulina ekintu kyemugamba nti abantu baagala kulaba ebibi baagala kulaba era okulaba ng'ofuna content olina okwogera oluusi otema n'ekigambo lwakuba nti kati amateeka gajja ababa bakiyita batya ekyombo okwogera ebintu ebitakwatagana kuteeka ekifaananyi ky'omuntu kugu n'okyogerako ebintu ebikyamu kibi era bakiri ennaku zino bakusiba oba emyaka biki n'okukola ki n'okubeera nga basobola okusiba ebintu bino tewabikutte obikwata sure ngambadde sira nti ya recording nze namulabye eddanga recording so kale ewadde ombuuza nti ennaku zino waliwo etteeka eryajja erya computer misuse act erya honorable Nsereko etteeka eryo nga litunuulidde okuba nga lijjawo abantu abakozesa social media obubi oba emikutu gye mugatta abantu mu ngeri enkyamu
wabula ng'ate mmwe mu ngeri y'emu lyetteeka lyegundi y'emu gye muyitiramu okubanga mufuna content n'abantu okubeera nga babatambulirako like okubeera nga basubscribinga mufuna mileage oba kye bayita wachawa mufuna kye bayita views ate nga mu views ne wachawa mwe mufuna ki sente kati ate bo ne bajja ne bagamba nedda temuddamu kukola false information oba toteekawo kifaananyi kya muntu nga tosose kumutegeeza anti kati ekyo eryeteeka ndowooza abakyalyetegereza terinaba kuyita omukulembeze ndowooza tanaditeekako omukono naye kati kwekyo nze I don't give false information ensonga lwaki Jovan munoonya ne mmutuukirako ddala ne bwe mba nina kye nawulidde eyo nenzija ne nkimubuuza kati ye n'akinnyonnyola n'akiliyalinga air kakati ensonga lwaki nooza nze sinnaba kufuna watch hours ensonga lwaki nze sinnaba kufuna views entono nti nze nzijayo ekyo kyennyini sifa agamba nti Jovan namusanze mu loogi n'obukazi bwe buti like sitetenkanya kinaakola kinampeesa views kati ensonga lwaki munaye nze nnina ntono views nnina ekyala lwaki bw'obadde ng'owa example nti Jovan namusanze mu loogi lwaki owa example ya loogi nga ndaba kijja kutambula nnyo simanyi kyekinsijidde nenjiyakitegedde singa ngamba nti Jovan namusanze mu loogi mulova n'akakazi akabi kakati kiriwo ekiti kikikola amawulire nebotewozaako nnyo let me clear the air abantu omanyi lwaki nkikubuuziza nti abantu mu bulamu balina embeera engeri bantwala oba abantu abasinga abajja okunwana bajjira nnyo mu mbeera yakwana bajjira nnyo mu mbeera ey'okubeera nga ogamba ono Luzinda ono w'abakazi bogenda si kibi kuba toyinza kwagala abasajja banno naye bakikozesa okubeera nga banwana olw'ensonga teri mukazi ayagala mukiitingako ekyo kimanyi bingi teri mukazi ayagala mukiitingako oluusi nendowooza nti bo ne balowooza waliwo wanene gundi eyajja oba ojujjukira bagamba saga nti Luzinda yakozesa omuwala ekatosi biki yagira mu jaketi ombo naakola biki by the way natuka ekiseera nange neŋŋamba oba nabikola oba bituufu oba okitegeera kanange nezi neŋŋamba oba bituufu oba okitegeera kati ne bwe naddawo neŋŋamba naate gye saagendako mba ntya ng'ate ne loogi ze baŋŋamba ze nagendamu nga nezo sizimanyi kuba siri muntu nnyo agenda mu loogi kuba tuzikozesa nnyo ffe nga okwana nze ndi musajja n'amaanyi g'ekisajja ngalina okitegedde engeri bwe nti nina amaanyi g'ekisajja n'olwekyo kokwane buli kiramu okitegedde kye naggambye luli nti lwaki okozesa ekigambo kya loogi munaye tetukulinako obuzibu kwana kwana naffe omanyi lwaki sinnawasa nkyetegereza nedda tolimba gwanga abaaye Jovan mufumbo nkyetegereza sinnawasa abange abatulaba Jovan mufumbo ku mbaga yange waliko ddi ate wampita okirabye ekyo bayita false information tewampita kati agenda kwekwaza kale nedda kale katugambe success bajita success card invitation card kyogamba olina gye walabe eyo nga nkube okwena yanjulira obufumbo bwa bika bimeka bwa chachi bwa kereziya bwa kanisa bukka bwe kiki bayita obufumbo types of marriage nyingi naawe which types of marriage are those bebana abagala abana b'abantu nebakuba kawundo kakubye edinisa civil marriage still era oba ogenze mateeka mukkiriziganya ne famire y'omukisajja n'ey'omwami n'ey'omukyala era kati nga mmwe abakyali mu kawundo
era kale maybe maama w'omuwala ayinza okuba nga akumanyi like ewaabwe wali ababamanyi naye era abakawundo oba tonnakyala mu butongole oba tonnayanjula oba tonnakuba mpita ngammwe tulaba Jovan mufumbo nze mbabuliridde wano nkikubuliridde wano